Okay, nyongera okubeera nga tembabuuzako once again abira Fahad Prigi omuweereza wamwe era nga mbeerawo nnyo okubeera nga tembanoonyeza amawulire of course nga bugatambula mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo sako ne bulugwanga yonna yonna era nga kubiriza obeere nga otwegattako mu butongole subscribinga ka notification bell kali awo ebbalibbali oba akade bw'omala okubeera nga tosubscribinga kajja kubeera nga tekajja wano ku mukono gwo ogwa ddyo kakoneko kajja kubeera nga tekakuleetera options 3 koona ku option esokera ddala waggulu awo kiraga nti ojja kubeera nga ofuna notification when nabandese video ojja kubeera nga ofuna ka notification anti kakati Fahad ayina ekifo kyasobola okubeera nga atulisa video likinga sharingirako abalala nga bw'osobola comment section ate nayo eri open oba olina ka comment ko tekigaana kubeera nga okasula wansi awo ne tubeera nga of course tuwuliziganya ku biki ebibeera bigenda mu maaso bannange omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu naye omwana oyo ayina emikisa abantu balina emikisa naye omusajja oyo ayina emikisa buli kyakwatako ekyamazima bwenu wakwatako bukwase mu ngalo bwati obulamu bwo bukyukirawo essaawa eyo nga tomanyi nangeri kijje busobodde kubeera nga bukyukamu omusajja oyo ali very blessed kakati omukulu yabadde ku rally emusaidi awo ebutambala era nga yabaddeyo nani akiikirira NUP mu Buganda yaani oyo erinnya linvudde mu mutwe mujja kubeera nga temulizijukizaamuko wansi mu comment section so babaddewo n'emikolo egy'enjawulo era nga waliwo omwana eyavuddeyo n'abeera nga atandika okubeera nga ayimba n'akayimba ke yasobodde okubeera nga atayimba kabadde kayimba kamuyimbi amanyikiddwa nga King Saha era nga akayimba kano okumanya yakayimbye n'akanyumisa abantu bangi nnyo baakubye engalo omwana yafunye ssente ne Bobi Wine yennyini yalabye nga ekintu kimukutteko n'akwata mu musawo n'agamba bannaye omwana ono kyakoze kintu kiri maliradi sana n'abeera nga amuwa kasente n'abantu abalala bangi nnyo omwana yayimbye omwana amaziga ne gamuyitamu lwakuba nti video eyo erimu engeri ya copyright naye kigenda okubeera nga tenkola ngenda kubeera nga tenkuterawo video then nkutereko sound engenda kutetenkanyiza beere nga tenkuterako sound naye nga yabadde ku luyimba lwa King Saha olumanyikiddwa nga wano emirembe gyaliwo ndowooza mulutegera bulungi nnyo olwo ngenda kubeera nga tembatetenkanyiza mbere nga tendubaterawo wansi awo naye nga bannange omwana yayimbye omwana yakitumazeeko buli omu yabadde ku stage abantu ababadde awe butambala abasinga bavuddewo nga amaziga bakulukusa omwana yayimbye akayimba akamuviira ddala ku mutima kakati omwana oyo geefuna agalaga nti agudde mu bintu era nga wenjogerera ssaawa eno omwana oyo yandijoyininga NUP era abayinza okubeera nga tebamuteekamu akasente abeere nga ayongerayo ekitonde kye ky'okubeera nga ayimba sako n'okubeera nga abuulirira bato banne kwegamba bina ngenda kubeera nga mbikuzanyiraawo osobola okubeera nga obyewulirako sako n'obutambi obulala bungi nnyo awo ku screen yo kuliko stickers 3 sticker esokera ddala eno ya omukulu Geoffrey Lutaya ngenda kuza omwezi 14 ku Valentine's Day agenda kubeera ku Shelton Gardens mugendeyo mubeere nga temumuwagira buli kimu kijja kubeera nga kitambula bulungi nnyo maidadi sana abayimbiremu buli obuyimba bwe obukadde mubutegeera bulungi nnyo beera nga teweefunira ticket ng'obudde bukyali side eno endala Habibu Airport pickup weeri nnyo okubeera nga teba kukima ku kisaawe n'okubeera nga teba kutuusayo yonna gye wandyagadde okubeera nga otuuka ate mu budde beera nga okopulako ennamba z'essimu ate akasitika akalala kayitawo ka Sheikh Ashraf Musumi wa Dduwa beera nga tomunoonyaako ajja kubeera nga akulombeera edduwa nawe obulamu bubeere nga bukutereera obeere nga buli kimu kikutambulira ddala bulungi nnyo maridadi sana ddala mu guno omwaka ogwa 2025 nkomawo namawulire amala mangi nnyo temubaawo Waliko mukono wachali wange tuyina mufeno limano sa wanemirembe jaliwo kweja Mungu muliye wanakamwanyi kaliwo wanika kyosobola kyonna bana basajja bajawo era byonna bakumizisa ateko olubagambako nti omulwiraye mwakubwa buli kimu mukimanyi ebitunyiga mubimanyi mwansalawo muzirika iko olubagambako ebigoziruma wano enguudo zaaliwo laba zonna omugomoka buli omu ali ku lulwe bano bategeka mugagga waabwe amasajja galabata twagala batuleke twagala bagende
kati tulali tusala banange batuli bubi banange batuli bubi eno teyalina mirembe n'akatono kolina balirwedde okukakima n'obulamu bwolina tebekuyera batuba n'embwa zaabwe zoogera Magunya naongea waliwo bakubya masati ago ngalabeko waliwo bakubya masati ngalabeko n'embwa zaabwe zoogera n'embwa zaabwe baziwa emirimu era muzikola olaba amasomero mwalimu education naye yafa byonna ne babizisa fenanga tulaba buli kimu bakimaze olina eggwanga lizira buli omu ali ku lulwe bano bategeka okulya Buganda nze kwentambulira n'ogenda Busoga nga bakwagala bwagazi ofuka weewaayo n'ogenda mu Arua nga bakwagala bwagazi tambuza omutima ogwo. Museveni survivingira mu kusosola abantu afubye nnyo okutusiga ekifaananyi kino ekibiina ky'Abaganda bokka era tebaagala bamawanga amalala. Era ne bannaffe abadde batwelimbika mu muzeemu balaba ku rediyo nga ye bw'atambula atambuza busosoze mu mawanga kuba ayagala batukyawe wantu ewalala. Njagala obalage example kyetuyimirirako ffe ng'aba National Unity Platform, oba waggwanga ki, oba Muyindi, oba Mukyotala, oba Muteeso, oba Munubbi, oba Munyankole, oba muki, bonna basembeze busembeza. In any case, ffe waffe Buganda tulinayo Abaganda Wawu, Abaganda Gere, Abaganda Nakabala. Kaakati ffe bwetyo bwe tujja okutambula twagala otuleetera omukulembeze ku buli level ate obasengejje bulungi nnyo kubanga tumanyi ne muffe tulinamu ensolima. Sebo nsaba okusaba ozengejje ensolima g'opimamu n'onyigako emmwanyi ng'olaba kirerya totiirira muntu yenna mukubirewo tteke. Bano abantu batuwagira ne batekawo obulamu bwabwe bonna. Tusaba obakiikirire, okiikirire essuubi lyabwe ate okiikirire n'obusungu bwabwe. N'ebigambo ebyo ssebo njagala okusabira Katonda oyo ali waggulu, Katonda w'Abasiraamu, Katonda w'Abakatuliki, Katonda w'Abalokole, Katonda w'abajjajjaffe n'emmandwa zonna nsaba bayanjule ekkubo lyonna bweri. Otukulembere, otuweese ekitiibwa. Bwe mba temundabemu abantu beeno ne mulaba Muwanga Kivumbi mba wendi. Abantu ba Buganda ffe tetulonda basekandi nti Museveni amulonze naye omulimu gwe jasigwa genda wali ne red carpet agitambulira bbali. Sebo bw'otuuka ku red carpet givimbiremu gw'obeera Kyagulanyi. Abannansi bakulembere bulungi. Nze mbawadde Muwanga Kivumbi. Bwe muba temundabe mujja kunnengereyo Busoga, mujja kumpulira Kalamojja, mujja kumpulira Bunyolo, mujja kumpulira Kasese. Obuganda bukwatagane bulungi nnyo. Nze mbaleetere the rest of Uganda. Tukateba tugirema nga tuli wali. Ekyo kyekigendererwa kyaffe. Ekisemberayo ddala njagala kyogera nga ndi wano waffe nti ffe tuli baana ba Buganda, tuli basajja ba Ssaabasajja Kabaka na bazaana ba Ssaabasajja Kabaka. Twagala nnyo Buganda, twagala nnyo ennono yaffe. Tewabanga omuntu yenna abalimba nti tetwagala ki kye tuli, tukyagala nnyo. Era temukkirizanga omuntu yenna alina obbawulayawula, temukkirizanga omuntu yenna alina okwawula abaana ba Buganda. Ssebo Deputy President, okkirizanga omuntu yenna okwawula abaana ba Buganda.
twagala ogende naka nategeka enkudi beach festival mwanangira bakama bange bebajja bakama bange ne bampagira temwampostingira temwanangira naleta tikiti mu ofisi zammwe ne mungoba ne muzigalira wabweru nesigala bw'omu matiga omubaka wa palamenti omusijja kumwogera ava mu bendobendo ly'e Masaka wankyukakyuka namukubira essimu naŋŋamba enkya jangu ku ofisi jangu ku ofisi enkya nkuwa ssente za tebo tiyampa omulala ne muyimbira waawano kumpi ng'ovudde mu Kampala emmotoka yange bampa neyeyabika ne mmala ennaku bbiri nga muyimbira nampa emitwalo 15 ng'olwokuba zitadde waliwo abaali bafunye ssente ya palamenti mugimanyi bakuteera mu kabaasa akabaasa ako kaba keeru bakubako ekifaananyi kya palamenti kuliko palamenti of Uganda nakuzingira nakugamba webale nnyo webalire ddala ngenda okusaanukula ebbaasa ng'erimu emitwalo 15 nereero yagaana okukola bampa yange owa opposition omutuufu olina kweyambula obeere nga mulalu oyite bwereere yoyo owa opposition omutuufu ow'enkyukakyuka olina kulya kasasiro olina kubonaabona kubanga ate nkukakasa ne mu opposition mulimu abaana n'ebyana wano likodingawo nkuyigirize omanyiza akubuulira ebyamagezi weetegereza abaana n'ebyana teweeyibaala nnyo weetegereza abaana n'ebyana ani gwe basinga okutiitiibya daalingi omuzzukulu abazzukulu b'owaka ne bwapama mu lujja abo abaana baawo otegere ne bwapama ne bwafuka omujjwa mu opposition mulimu abajjwa kati ffe tuli bamujja na nnyina ne bwe tubeesibako nti wano kyekika kyaffe baatuboola tebatwagalirawo ddala baatugoba mu lujja lwabwe otegera mu opposition mulimu abajjwa teweeyibaala yes mulimu abajjwa abaana n'ebyana bakuboola ne bw'obaagala bagamba gwe omusayi tegwakusiima toli mwana wa wano ebyobufuzi by'e Uganda opposition eringa muwala eyameze ebbeere alinga omuwala eyavubuse ku kyalo bakaayanira bukaayanizi muwala ne bwogezaako okubaagala tebaagala obaagale otegeera Hajati Namyaro ampadde omulimo era ssente zampadde Mama Faridi muweerezezzaako akakadde ne bwa Mama Faridi gulira muwala wange uniform omukazi azije ku kizibu gulira muwala wange namata uniform Faridi mugulire engatto abaana badde ku ssomero bwe mmaliriza akayumba bakama bange bampagidde enkudi banaalaba batya nga mpangisa Hajati Namyaro nampa akasente ne gwe nazaala ebbali naye akubye ayagala ssente era bwenva wano gyendaga tebaagala okole kyova labanga abajjwa babafaako era omukwano guba muyitirivu abajjwa abaana ab'omu nnyumba abazzukulu abaawo abafaanana bajajja ne bajajja baabwe ffe baatuzaala mabbali mu lujja ne bwe tulwesibyeko okulwagala baatuboola ku lujja baatugobako tebatwagalako yes mulina abajjwa abaana n'ebyana yes abo tobalaba badduke duke ekibabu atanze sigenda kulonda nja kulonda chairman wero si wano era akolere buluwa nga afuna passport ukwegayiridde bambironda dijja musango kabata muvunana kibwe sironda kati akaluluko ka makulu nyire eggwanga lino testi kalina makulu
kuba era ne bwe nakawaayo bagambye bwe nakawaayo kagenda kukyusa ki mala biseera ze ndi musiru ze nagwako mu ttooyi emmotoka ezikagaba zooli ezikatwala gye mukalondera zooli oba mwabaki what kind of a stupid country ennyonyi ekatikka zooli and that is a fact gye mutaagala kuwulira tubibagambye emyaka 5 tusigazizaayo gumu amagezi gajje bwe gaba tegazze that is a fact oba oyagala oba toyagala mazima gafunire wano gawulire ogategeere byoyogera bino tobyejjuse jakika bwe yakutumiddeko kozeeki singa abantu bagabe bakukyawa amazima bakukyayira ku mazima obusubo oyina bwaki nedda toyagala mazima njagala mazima ennyonyi ekaleeta nekateekateeka yooli agamba mukubeyo tuli emiliyoni ameka 40 n'okusoba n'agamba munkubireyo 40 mugattemu n'obufikkamu obwekyeyonoonero obw'okusuula era sente yazisayininga ati zigende zigula obululu ne batikka mu bokisi ennyonyi n'ereeta ne batandika okutemaatema obugende mubende obugende padeero obugende masindi era omusiru n'okeera n'osiima bakulikodinga liri pazo nedda that is a fact kati kyogamba abantu tebalonde kwambala ngule olonda ki mbayesongemukunendaga muntu ayagala kwogererewo omusawo nyina jajja wange okuva lwe tazaalibwa yatandika alonda Kawanga n'alonda Semaada n'alonda Semwagerere n'alonda jajja wange afudde aliko afudde munaku muzibwako magambugo nze sigenda Kabaata kufa bwavu kangobe ekibye ekisikire mu lujja lwa Sula. Let me tell you Kabaata abantu balirowooza ddi nti n'okuyimba mulimu ne ate kyobulanga abayimbi abasookawo byabasala balowooza mu batambuza taani okutuluma Kabaata ani wano alina edduuka nga yaliteekako akagamba nze nguza beefuddisi bokka abajeema temujja njagala otambule Uganda endo yonna osanga akapande akaliko dipi mweka mwe muba mugula abajeema temujja era kati kankubulire obedda abantu bebakwogerako nga toliwo obedda abantu bagamba mbuwanyiize nnyo ku show ya King Saha mbolokuba abaana ba Nuupu tipu Nuupu yona yagipostinze bamulaze omukwano baguze tebo mbugwe tebakulabawo ate ekyefaanisa nnyo Kabaata kirimu ekiti mu industry abayimbi kantikuwe bwe nti kubanga nze Katonda maama wange yanya ekimu kubambi byatasobola ate saamunenya bwe butasoma neneewuunya nnyo ate okuba omuntu eyasoma nga ffe abatasoma tumusinga okutegeera. Look Kabaata abamu ku bantu abalemereddwa okuyimba mu music industry be basinga okumanya okuyimba nkaddemu amagezi gajje genda mu maaso abantu abalemereddwa okusucceedinga mu kuyimba yadde okumanyika ku kyalo kwe basula be basinga okuyimba. Leero ngenda kusomesa abantu bamanyike njagala tutambule empola live eno tubeereko kye tuyigamu. Kabaata ebintu bya Katonda bizibu manya yogera bintu byo londo omubaka omugaggawaze tolina kyomusuubiramu kyamaanyi si yakuzaala agenda kwerira ssente
ate naye kafuna katono anakagabanya constituency yonna kamala teyekube konfuufu kavuge kulengira ova olwokuba wa mulonda lwatagendeko bulaya kuwummula ayavuwale mu musekerere ng'avudde mu paalamenti. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase enamba yange yeeno eri 0707763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.